oluvannyuma lw'okudobonkanya eggwanga bonna oba gavumenti ya General Museveni ekimanyi bulungi nnyo nti kituufu eggwanga balisokodde ekimala, era mu kubuzaabuza bo bagamba nti Katonda munyiivu nnyo eri eggwanga Uganda. Mbu Katonda munyiivu nnyo eri bannayuganda. In fact bwe bagamba nti olw'okubanga tusabiriza nnyo, Katonda munyiivu nnyo eri eggwanga Uganda olw'okubanga tusabiriza nnyo. Ebyo nno byabadde bigambo bya Lieutenant General Kavuma, era ng'agamba nti Katonda munyiivu nnyo eri eggwanga Uganda olw'okubanga nti bannayuganda basabiriza nnyo. Emyaka 40 kasookedde ka gavumenti ya General Museveni ekwata enkasi, emyaka gino 40 baagala kweyongererayo ddala kubanga basuubira okuba nti munnange bwe batyo ti taata bw'ata omwana akwate n'abalala bakwate. Naye nno kyokka ekintu ekimu kyokka kye tuyinza okutendereza ku gavumenti ya General Museveni bwe bubbi n'obuli bw'enguzi, ate nga ewagirwa okuviira ddala ku top. Kakati bano batuuse ekiseera nga bagamba nti omusango guli ku bannayuganda bonna, era Katonda munyiivu nnyo eri bannayuganda bonna olw'okuba basabiriza nnyo. Bano nno munnange gwe muganda wange andaba oba mpuliriza, obuvunaanyizibwa buli gy'oli okubannyula, kubanga bo balabika tebajja kunnyuka, era ne bwe babeera bannyuse babeera batunnyukiddemu. Essaawa eno ne bwe babeera bannyuse babeera batunnyukiddemu, era babeera batukozezza kinene nnyo mu kuzza eggwanga lino emabega, nti ne biboogera essaawa eno biringa byakutuula butuuzi, kubanga jjukira baatugamba nti tetulina wakubaloopa okuliko ewa Katonda, ng'okuluka baloopa ewa Katonda. Kakati batugamba nti Katonda munyiivu nnyo eri bannayuganda olw'okubanga basabiriza ba beggars. Kati ku nsonga eno ng'oggyeko ekyokusabiriza General Museveni nti buli muntu ayagala amusisinkane oba muhoozi, buli omu anoonya appointment amusisinkane amuwe kasente singa abakkiriza okubeera ng'agenda kumukolera mu pulogulaamu yaabwe ey'okufuga Uganda mu famire emu, oba okukwasa Uganda famire emu y'eba egikola ki, y'eba egitambuza mu nkola ey'ensikirano. Munnange omukulu ono Lieutenant General Sam Kavuma yabadde ayogerako eri abasomesa babadde bamaliriza training gye babawadde nga bo abasirikale. Kakati yagambye nti Katonda nti ayinza okuba munyiivu nnyo eri bannayuganda olw'okuba nti bano basabiriza entakera, era nga okusabiriza basabiriza wabweru wa ggwanga, kwegamba nti they constantly seek wealth abroad. Ekintu kwegamba nawe kyoyinza okulabira ddala nti butuufu teri muntu wa bulijjo kati nga Uganda atulaaji wano ayinza kugenda kusaba buyambi wabweru wa ggwanga. Era gavumenti yegenda mu palamenti, ababaka baffe be twasindikayo ne bagezaako kubeera nga babiwakanya, bo ne babiyisa mu ngeri etya nti ababaka aba opposition babeera bagaana. Olumu ne minisita wa finance Matia Kasaija n'atuuka n'okugamba tasobola kutunda ggwanga kubanga nti public debt nene nnyo erimu ssente empitirivu nnyo. Naye nga bannaffe bo bali mu kukozesa ssente za mwewa musolo, bagulirira ababaka baabwe be bajjuza mu palamenti aba NRM n'abo basobola okubeera nga babakolera mu opposition nge babagulirira basobole okuyisa budget.
eya ssente empitire bya triliyoni ne triliyoni okuzeewola wabweru w'eggwanga ffe tetubaayo naye omusango kati baguzizza ku ffe nti bannayuganda Katonda ateeka okuba munyiivu gye bali olw'okuba nti basiiba basabiriza amawanga g'ebweru. Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku kasozi Jjanye Entebbe Road tuuka e Namulanda Kitende Kajjansi buuza Hillside View Apartments we ziri ejjanyi ku kyaki awo. Ate nga Maintenance Palace nabo balina solar systems zonna, balina ebyamazzi byonna, bakubireko ku nnamba zaabwe. Tojja kubeera nga munnange wejjusa byonna babirina mu capacity zonna. Waliwo omukyala anoonya ennangamuntu ye bamwita Kyalimpa Rest Sarah era nga ono munnange alina emitwalo 10 gwe benna eyagironda. Kyalimpa Rest Sarah ajja kukusanga yonna gy'oli. Ennamba zange weeziri awo nga Uganda Atalaaje esembya 1015 endala esembyayo 73 osobola okunkubirako ne tukyogerako bw'obanga ogirina. Mukisa Transport Services bano balina transport balina emmotoka esobola okutambuza mu ggwanga wonna naddala mu abava ku airport, abakatonnya wano ku kisaawe Entebbe oba abagoba obudde nga mugenda okwata flight. Kakati munnange aba Mukisa Transport Services bali ku 074M 93273 074M 93273 ku Sanitimo Properties Consultants Limited nabo gye bali nnyo ku nsonga z'ettaka. Aba Timo Property Consultants Limited era bo bakugamba badiiringa mu ttaka ya kyapa yokka. Omusawo Dr. Waali gwe wenna munnange alina ebirwadde tofaana birwadde. Omusawo Dr. Waali wano ku Uganda Atalaaje kubiraako bukubizi nja kuba oba just jangu ku WhatsApp ngambe njagala namba ya musawo nja kuba njikuwa. Kakati munnange nga tuli wano bikyatusobedde abasajja kwegamba tetumanyi ki kyakubakolera kubanga bo balabika nabo ebintu byabatabuka kudda tebamanyi butyabwe bayinza kutaputamu bintu mu butuufu bwabyo tusobole okubeera nga tubitegeera nga bikola amakulu kuba tosobola kugamba nti Katonda munyiivu eri bannayuganda olw'okuba nti basabiriza kwegamba beefuula bamasiikiini mu kusabiriza amawanga g'ebweru nga tukimanyi bulungi nnyo nti n'abasabirizaayo ssente si bannayuganda bazisabirizaayo nga beefuula nti zigenda kuyamba bannayuganda naye ng'ate zigenda kuyamba bo mpozi n'okuzitwala ewaabwe mu nsibuko zaabwe. Kakati munnange omukulu ono Lieutenant General Sam Kavuma ono komanda owa African Union Transition Mission oba gye bayita ATMIS ono mumumanyi abeesenga Somalia eyo era gye bakoze omusempi omuyitirivu ennyo ku nsonga eyo nga bakozesa amagye g'eggwanga naye nga nze wano ku Uganda Atalaaje nayagala dda batuwa accountability kubanga eggye ly'eggwanga ligendayo nga lyambadde ebyambalo ku ssente z'omuwi w'omusolo emmundu ku ssente z'omuwi w'omusolo n'ebirala byonna ne balitwalayo. Uganda efunamu ki yo nga yo kubanga erina kuba asset terina kubeera liability. Kitegeeza nti balitutte kukola ssente eggwanga lifunamu ki oba bantu buntu be bafunamu ekongo Uganda efunamu ki tuwulira n'amawanga amalala nga UPDF yekuuma abakulembeze baayo. Uganda yo efunamu ki winza omuntu owa wansi asasula omusolo ayambaza agula emmundu n'ebirala byonna abasirikale bye bambala ffe tufunamu ki okuleka okubeera nga batukomezaawo mirambo gy'Abaganda baffe wano. Kakati munnange ono omukulu yabadde ayogerako eri abasomesa ba secondary wali mu Greater Ankole babadde bali ku kye bayita patriotism training and ideological orientation session Ntale School Mbarara City wetuli. Kavuma bwatyo nga annyonnyola kati ataputa ebintu mu ntaputa bweti. Kavuma agamba nti kiswaza nnyo ensi Uganda ejjudde ebyobugagga Katonda gye yawa
engagga bweti okubeera nga ekyasabiriza era nga edipendinga ku mawanga malala okusobola okubeerawo for survival. Nti Uganda ewatali mawanga malala, muganda wange, essaawa eno we tuli, ekituufu kiri nti ebyobugagga Uganda ebirina era bisimibwa. Katugeze ennyanja weeri, ebyennyanja mwebiri, era babigabana bannaffe ne babigabana bagamba nti ennyanja Nalubaale bagisalamu ne zipoloti, buli bamu balina we bavuba, bannansi tebabakkiriza ayi babakuba bukubi masasi. Ebyobugagga wano Bobi Wine yagamba ng'ali eruweero nti nno gold ebirombe weebiri mu Uganda, ekitaba kya Museveni, kiba kya Jineti, kiba kya Muhoozi, kiba kya Salimu Sale, kiba kya Natasha, kiba kya baani, kya Sodo n'abalala, bwe yagamba Bobi Wine. Naye oluvannyuma nakitegeera nti nedda Basodo tebaliimu, era nabo nyini beekubira endu ne bagamba nti bo tebalina kye bali bafunye mu Museveni. In fact yali Sodo yagamba nti oba yafunayo miliyoni 15 kasokedde ng'abawo okuba eri Museveni. Kakati munenengezaako kinoonyerezaako, omanyi nti nno omuntu omu yaŋŋamba kituufu, yaŋŋamba nti kituufu era nga ndaga nti yamanyi nnyo. Sodo ne munne Toyota abamanyi nnyo, nampa obukakafu nti abamanyi, nambulira n'engeri gye babonyeebonyeemu, naŋŋamba nti abo tebamaze na ssente emyaka 10, nti ssente zaabwe zirenyingira mu myaka 10 emabega. Mbu oli bw'atyo bwe yaŋŋamba, era nannyinnyonnyolera ddala in fact kutuuka kunzikiriza nti kituufu, olw'ensonga nti yampa obukakafu. Kakati omuntu bw'atuukira okubeera nga yeerabira, kubanga kituufu nti bano si ba Luganda directly, si ba Luganda directly, naye saagala kuyingira mu bya famire zaabwe, nti akakwate bakalina ku ssale so si ku Museveni. Oli bw'atyo bwe yaŋŋamba, yannyinnyonnyola bingi nnyo, naye nga byava ku oli ku complaininga bwe yali yeesimbawo mu NRM primaries, n'agamba nti ye talina kintu kye yali afunye muki eri Museveni, mpozi miliyoni 15 zo. Kati ye abonyeebonye nnyo okwebeezaawo n'okutuuka waali. Munnange omuntu omu n'aŋŋamba nti kituufu. Kakati oyo omuntu aba muzibu, nti n'omuntu kale ali close bw'alinaku ku Oluganda, gwenzoga nti kale at least Oluganda luliwaawo, ne bati tebagatta maama tebagatta taata, naye n'atuuka okuba nti naye amutunuulira kyamuli. Kakati ate gwe Munnayuganda, tobula nga basoosowaza nnyo eggwanga ly'oku mulirwano, yeriba anko baabwe, singa mulikwatako, singa akwata ku ggwanga eryo ndu aba anoonya muliro. Okitegedde muganda wange, obusosozo buli awo tibutandikira wali bwe wali wadde tolowooza. Era ne bagamba nti oli yatuuka okuŋŋamba nti Muhoozi, oli yaŋŋamba nti Muhoozi yagezezako basembeza batoyita abo Basodo, naye Museveni nedda bambi. Kale ebintu biko byabwe, kubanga nange saali byogeddeko singa oli yayita complaininze Sodo yakyogerako, yensonga lwaki naffe nange nkyogeddeko. Kale tugende ku kyatuleese. Munnange ono ayogera kwegamba tuli ku ntaputa y'ebintu nti ddala bano babiraba mutuufu bwabyo oba bamala googera, oba n'ebintu tebabitegeera biboogerako, kubanga teri Munnayuganda nze nganze oba ggwe agenda kusabiriza ssente mu mawanga g'ebweru. Nkugambye Uganda ebyobugagga ebirina, era nga bw'ayogedde omukulu Kavuma, ebyobugagga weebiri. Uganda ngagga nnyo. Juzi Bobi Wine yaladdamu ekibuuzo, bamugamba nti ni Uganda gitunnyonnyole, yayogera ku byobugagga. Abantu bagamba misfires, kale tetujja gamba nti kale oba ya misfiring oba teya misfiring ekibuuzo, kubanga era tekitukwatako nnyo singa tuba tetutegedde ng'ebintu tubitegeera ng'ono omwami bw'abinnyonnyola. Naye ekituufu akimanyi nti Uganda ngagga. Naye Bobi Wine yayogera ku Lake Victoria, n'ayogera ku birala byonna, kitegeeza nti yali wakozesa resources ezo okubbulula Uganda. Nti kakati biri ku mutendera guli oba oli awo nti governance n'ebirala, oba oli awo nti ye yalaba nti biyinza okuba nga kati biri far-fetched, kubanga already ne Museveni agezaako okulaga nti LC biki n'ebirala naye n'abimenyawo bw'atyo, alaga nti abantu beerondera abakulembeze baabwe, ate n'atandika okubeera ng'ayitira ebbali n'abakontrolinga ku remote.
kakati munange oba oliawo baali baagala governance n'ebirala nga boogera ku models z'alina okubeera ng'akozesa si mu Uganda empya naye ye yayogera ku resources kitegeeza nti singa tuba tufunye katugeze nga federal kibasima amafuta babeera bagenda kufunamu nnyo naye bali bakyagala mu central government konna akasente kajja eno bo babasunireko akatono babawe kati nga olabe Karamoja gold waayo kakati ebintu ebyo oba oli awo nti kituufu nti Uganda ebyobugagga byerina birina okusooka okubeera nga bitunuulirwa nnyo biki byerina biyinza okutaasa bannansi ttaka lyayo eggimu kikulu nnyo okay kakati munnange omwami ono atutegeeza nti Uganda ngagga nnyo kituufu Uganda ngagga nnyo naye tudipendinga ku kusabiriza naye baani abadipendinga ku kusabiriza abo ababeera baagala okwewola wabweru mutuufu mulimu n'abawola Uganda by the way nti mmwe mulowooza nti Uganda yeewola ssente tubeeginga naye ate era tubeeginga waliwo ne bannaffe wano kuba Uganda erina amabanja ga mirundi ebiri waliwo public debt ya mirundi egi bajawulamu ebbanja lyetwewola wabweru kati na wano waliwo abantu abawola eggwanga era neebuuzanga be baani abo abawola eggwanga betusabiriza era ndiza beebo betuba twagala osisinkana buli kaseera njagala kulaba bannange banoonya kulaba Museveni bakugamba olinawo obukadde 3 olinawo obukadde 3 omusisinkane kakati awo wetuli kuba weebuuza abatalina bukadde omuntu wabeera n'obukadde 3 ate abeera atya beega kakati oba okugamba osobola osasula obukadde 30 olabe president kakati ate oba kitegeeza nti mu nguzi mwennyini ziri z'okuba ku njawulo z'okubako enjawulo nga baliise mu minisitule oba n'ewalala yonna ate era z'okozesa okusisinkana Museveni oyongere okubeera nga ate oyongera okubeeginga kwegamba ogende akulaba omukakase nga bw'ogenda okumukolera era naye akwata akuwe tutambulira omwo tuti kakati munnange ono bw'atyo yabadde ategeeza abasomesa ng'agamba nti abasomesa bano be balina okukulemberamu mu kutondawo emirimu olira omuntu ng'oyo be balina okukulemberamu okutondawo emirimu bw'abasomesa era nti balina okukozesa skills zaabwe obumanyirivu bwe balina okubeera nga batandikawo ebintu ebisobola okubeera nga bivamu ssente income generating ventures Kavuma bw'atyo nga annyonnyola nti abantu balina okubeera nga basoosowaza nnyo Katonda mutuufu ennyo nga kwegamba Katonda agaba obugagga Katonda nti obugagga buva eri Katonda ekyo balina okitunuulira ennyo kituufu ne Katonda era ayamba yeeyambye nti gavumenti yo omulimu gwayo kufacilitatinga kuteekawo key enablers nti ebintu ebisobola okusobozesa okukola ssente mutuufu nnyo kati nga infrastructure katugeze enguudo amasannyalaze ebyensoma ebyobujjanjabi amakolero okitegedde simanyi oba yabadde naye ageza kukujjayo mazima ng'obubaka abwolekeza bakama be naye ebyo yabyogedde mu butuufu bwabyo kituufu obugagga Mukama Katonda yagaba obugagga naye ate era Katonda ayamba yeeyambye kuba amagezi yagateeka mu mutwe gwe okwesalirawo kakati gavumenti yo nebeera ng'erina okukola ku ebyo byonna abaffe mu myaka 40 gavumenti omukulu no Kavuma mwagaggawalidde ebikozeeko ebyo gavumenti ezimbye enguudo amasannyalaze gali oke kubanga wenjogerera wano essaawa zizino ziri mu 12 ndowooza ez'okumakya 12 n'eddakiika nga 5 ez'okutitandika 5 ez'okumakya olunaku lwa Sande naye oludde baatulaalise edda nti bwezinaawerera emu gagenda kuba gavuddeko gagenda kukomawo kawungeezi abayo edisero baatuwadde edda ku masimu notice
nti amasannyalaze gagenda kubeera gavuddeko. Kiba kitegeeza nti abalina amata, abaddayale, abalina ebyokunywa kuba omusana kati gwaka e Uganda yadde ejja kakuba katonyetonyeemuuko, kitegeeza nti abo bonna bonna bizinesi ejja kuba wansi, amasannyalaze tekuli, ebinyugga tebabirina, n'abalala abakozesa amasannyalaze obuuma bwa kasooli, abakuba bulooka nga bakozesa machines n'ebirala ebyuma ebisala embaawo, bonna abakozesa amasannyalaze bagenda kubeera down olunaku olwaleero, ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omwenda 2025. Amasannyalaze kitegeeza nti ate yo umeme we yabeererawo muganda wange, alla bannange bali ate bo baali bazibu nnyo, kubanga wano mu mikwesese wo baali baafuulawo oba kiki, tegabaako buli kaseera. At least UEDCL egezezzaako ko nti kiri at least kyavaawo, nti bwe gaba gavuddeko gavaako wonna, bwe gaddako gakomawo. Achievement yaayo wano ewaffe, kubanga go gaali gavaako buli kaseera. Naye amasannyalaze kugambye nti balangirira kati bwe bagajjako mu Wakiso wonna, mpulira n'eri empigi ne balangirira ndabamu n'empambiri, kitegeeza nti bagajjeeko paka eyo yonna babeera bagajjeeko olunaku lulamba, bizinesi zibeera wansi. Kitegeeza nti munnange twogera ku nguudo zombi nnyo, tukimanye bulungi nnyo nti enguudo zombi nnyo. Amasannyalaze nago still yadde ddaamu bazizimba, naye still gavaako buli kaseera. Ebyensoma ebyo ndowooza gwayinza okunnyonyola byo biri bitya, kuba Uganda bwe tuli essaawa eno yeesinga ebisale by'essomero ebiri waggulu ennyo. Noonyereza mu Africa, Uganda mu bisale by'essomero ebiri waggulu ennyo, yinza okuba ne mu nsi erankingibwa mu kifo ekyokumwanja ennyo. Ebyenjigiriza biri waggulu nnyo, kubanga amasomero gano aga gavumenti baagatta ne bakola gaabo aga private, kati ne bahiking. Era ebisale by'essomero biri waggulu nnyo e Uganda. Njagala okubuulira omwana e Uganda tasomezezeka, kyokka nga ate ebyenjigiriza bigwiridde ddala. Ebyenzijanjaba kati nga bwayogedde, ebyobujjanjabi biri bitya? Gwayinza okuŋŋamba waliwo omukyalo omu wano bano abatunda ebintu ku kkubo, katugeze emmere, endagala, nyaanya, butungulu, ebyo mukwano gwange waggulu awo kati yagenda okuzaala ekawempe eri mulago w'ekawempe, munne n'amuwerekerako. Kati njogerezeganya nabo bamulongoosa kubanga ye wakulongoosa. Nannyumiza omukyalo omu ng'amaze okuzaala just byonna biri awo, n'omwana tebannamulongoosa, kati afulumye ne bagamba gwani akuliko, ne bamuyita. Sente ziriwa? Baagala emitwalo 10. Kati oli yali alina emitwalo 10 naye nga gye balina ate sente zetulina zaakulyako, nti anti kati bwe mumanyi nga naagaakala ennyambo ndekereko omutwalo, era ne bamuddiza just mutwalo ku mitwalo 10 n'awayibwa emitwalo 5 bubiri. Kino kyenjogera kituufu, sirimba, kyenjogera kituufu. Kati omwana gwe baakazaala juzi namubuuziza ekyala kirine banagenza okugendawo ng'akituuza mu kabanda ke mwatundira amanda, ne mubuuza nti nga kitudde awo kiri mu kuzannya, ne nga omuwala yakula dda nga wa myezi 4. Kati kyenkunyumiza nakikugamba nako emabegako kyakayitawo myezi emeka 4. Ekyo tuli mu ddwaliro lya gavumenti, abasawo nabo bali eyo bakama ssente. Lwaki? Kubanga yewe yokka gye basobola okufunamu ssente. Gavumenti yabaleka banoonye ssente mu bantu. Kati tuli mu kubyanzijanjaba. Industrialization, twebuza amakolero g'abaani, kubanga niwe gabeera mu ntobazi go tebagagobaayo. Zo factories bazizimbye naye abantu bafunayo akasente kenkana ki? Kubanga omuntu bana kukola mu factory ng'afunye omulimu, kitegeeza nti gwe mulimu gwagenda okubeerako. Kati bw'aba afuna emitwalo 25, jjukira akeera ku makya n'akola ekiro kyonna. Bw'aba akola night shift, emisana obalaba bavaayo mu factories obudde nga bukedde, olwo bagenda kwebaka.
baba asuze bakola kati ate bazukuke saa 11 tubalabe nga baddayo mu factories kitegeeza nti omuntu oyo yabeera awo bwatyo naye sente zaafuna zeziriwa ba investors bo be baleeta okubanga ba investors basobole okubeera nga bafuna subsidies n'ebirala byonna gavumenti basalira ku misolo be babatuukiridde oba bo be bagyesalirako emisolo nga factories zaabwe ekitali kibi naye bakikola mu ngeri ki era ku sente zaani kwe bakolera ebyo byonna byonna sente zo gwe ng'omuwi w'omusolo oba era tulina okubyebuuza ebibuuzo ebizimbe bye bazimba bye tulaba bimerukawo mu kkubo ettuufu oba sente zali badde zizimba essomero oluguudo oli azikuta azimbyemu ekizimbe ekikye ye nga ye ekigenda okulabirira famire ye kakati yenkulaakulana eba tebalansinga yensonga ki wabawo gapu wakati w'abagagga ennyo n'abaavu ennyo okay kakati munnange genero ono Kavuma era yayogedde ku nsonga ya peace and security stability ng'agamba nti eno kugamba kya mugaso nnyo okubeerawo emirembe security nga y'amaanyi era nga kino kyekirungo kugamba ekiyinza okwanguyako enkulaakulana kituufu nnyo nti peace ne security kikulu nnyo era nga ye ingredient ey'amaanyi ennyo mu nkulaakulana watali mirembe tewaba nkulaakulana naye emirembe gitwale ng'okwebaka kutulo kwe baakuddeera nti mukasamwe baka kutulo nga bannansi tebasobola kwetakulira enjala bwekuluma bagamba nti ekijja omuyeekera mu nsiko njala ekijja omuyeekera mu nsiko njala kati gwe bw'ogamba nti abantu wabaleetera otulo beebaka ndaba mwebaka kitegeeza enjala egenda bakukunulayo omutulo kuba enjala y'ekiro y'omutulo ate ng'obadde weebase n'ozuuka nga enjala ekuluma era ebeekuluma nnyo kati bannayuganda bwe batyo nga balina okutandika okubeera nga beetakulira kati gwe wabateeka mu tulo n'ekigendererwa nti obatwaleko ebirala byonna obyefuge eby'ensubuligano obitte abantu obatamye Uganda nga tebalina ke basobola kwekolerawo ettaka lyabwe olibbe muli baguleko mulitwale lyonna muligule mu square miles mulikyankalanye bannayuganda bagenda kudduka era baatandika dde okulumulukuka nga bagenda eggwanga lyabwe okulibeetamya ye plan ate ng'olwedde byonna bino byoyogera yadde emirembe weegiri ne security weeri ne security egasaani egasa Museveni kumukumira mu ntebe n'abantu be naye abantu bakola ku ssente oba balina kudduka eri Museveni nga basabiriza Museveni naye kenyini asabiriza eri mawanga g'ebweru bayita bali b'ebisiyaga kati n'abantu nabo balina kumusabiriza ba MP bonna bagenda babanga abafunye omulimu tewakyali bukulembeze okuleka obufuzi ti buli muntu yenna ebyobufuzi abirabanga omulimu nti afunye akalimu kansala afunye akalimu MP afunye akalimu keerosi bamulonze ng'ekigendererwa kyakukuumira oli mu ntebe nti ye ateekawo embeera eyo bwetyo kati olwo bannansi ate n'atandika okubeera nga abaavuwaliza ddala babeere mu bwavu obw'amaanyi kubanga ono Kavuma akubiriza abasomesa okubeera nti batunuulire nnyo programu za gavumenti ez'okubagaggawaza kati nga parish development model emyoga n'ebirala naye omusomesa nga already n'okufuna ka bizinesi wabweru bamwetaga ku ssomero buli lunaku talina kubeera ng'avaayo ayinza atya okukola bizinesi n'abeera successful nga already bamwetaaga kalimu akatamuweesaayo yadde ssente sobola kwebeezaawo omusomesa oyo ate ayinza atya okuyimirizaawo bizinesi bw'omuwa kakadde akamu aka parish development model agenda kakolamu ki agenda tandikirawo kulya ku kanyama kuba aludde okukalyako n'ebirala ebizibu bingi nnyo okusinga ennyingiza ku bantu abali underpaid so nga ate bannaffe abalina access kasente kali kebagamba katwewola wabweru ketugenda okusabiriza bo omusaala katugezigezibwa gwa miliyoni 2 oba mu kitundu naye ng'omwezi asasanya obukadde 10 neweebuuza azijjawa kyekibuuzo kye bali badde munnange beebuuza nti enguzi obubbi
bwasukka mu gavumenti ya General Museveni kyekituleetera okubeera nga tusabiriza eggwanga lisabiriza si bannayuganda ng'abantu wabula abali mu gavumenti ab'olubatu be basabiriza abweru bakole ebyabwe. Kati Katonda newankubadde munyiivu mpozi gamba nti Katonda bw'anyiiga basaalumanya ne bannaalumanya bonna atwalira wamu. Kati kitegeeza nti munnange ffe Katonda atubonereza lwakuba abo abeewaŋŋamya mu buyinza tamanyi gye baava, abatalumirirwa ggwanga, abatalazeewo kulumirirwa kwonna kwonna nti eggwanga lino lirabika butuufu naffe litugasa naffe lyaffe. Kale munnange ensonga ya peace kino bakyogerako nnyo naddala abali mu magye nti emirembe mugendeko mawanga amalala. Si ffe mawanga amalala, era bw'abadde ayogera ku Uganda tayogedde ku Somalia eri gy'abeera. Agambye nti eggwanga nga Uganda eggagga bwe liti lituuka litya okubeera nga lisabiriza. Yali badde agamba nti Somalia Uganda gyeri gye bafunye akasente, okitegeera. Naye ayogera ku Uganda kakati ate bwe muyogerako bakujuliza nti singa bamugerako mawanga maani mulaba Uganda sige mawanga amalala. Kale bw'atyo agambye nti eggwanga lyo libeera nga lirina ebyobugagga naye nga tewaliiwo mirembe oba peace, ebyobugagga biba tebikola ki, tebiyamba. Naye nze ng'omuntu owa bulijjo sisobola kudobonkanya ggwanga. Era abo abalwanira Entebbe be badobonkanya eggwanga. Kakati yali badde agamba nti singa tewabeerawo peaceful transition, singa omuntu abeera mu buyinza kati nga General Museveni bwe yagamba mu biseera biri nti ekizibu kya Africa be bakulembeza abeeremeza mu buyinza, nti singa mukama we atuyamba obuyinza n'abuwaayo mu mirembe nga tabuwadde famire ye, kuba ne famire ye esobola okudda n'enfuga, omuntu wajja ngeyesimbawo oba oli awo mu mirembe naye nga sirukako. Yali badde akyogera bw'atyo. Kakati munnange yagamba nti ewatali foundation eyo eya peace and security tuba oli awo obwavu tebusobola kuvaawo, tebusobola kuvaawo. Naye kati bano bataddewo emirembe kukola ki? Kiringa oli bwana safeguardinga omwalo n'agusafeguardinga n'ateekako abasirikale be ayiseewo emmaali ye n'ayisaawo amagendo ge. Kitegeeza nti akikoze nakigendererwa nti bano baalaga nga abalumirirwa naye ekigendererwa kyabwe ki? Kwavuwaza bannayuganda, kubafuula baddu, kubeetamya nsi yaabwe, so si kukulaakulanya Uganda. Kubanga tuyinza kukulaakulanya Uganda ng'abantu baavu. Kitegeeza nti babeera bagenda kufuuka baddu mu nsi yaabwe. Kakati munnange ebyo nga bw'obiwulidde awo nti entaputa naddala bwe baboogera ku peace and security ntera okubagamba nti babeera bategeeza kirala nti Uganda bajja ne bagiteekamu embeera nti amagye tufugibwa ku mudumu gwa mmundu, bo bakutula eddiiru zaabwe bayiseewo bagende bateeseze Uganda, basindike Rwabugo wabweru ateeseze Uganda ebyamaguzi ebiva eno, naye ng'eri bafuna buwanana, omulimi afuna busammambiro, omulimi afuna bwe buti eri bo. Kakati awo munnange peace and security ebeera etuyambye ki? Ebeera etuyambye ki? Tuyambye kubeerawo kukaddiwa, kukula na kukaddiwa, nti ojja kukula ku mulembe gwa Museveni. Kati nga nze wano nti Museveni agenda okuwamba nga ndi mu kindagateni, kitegeeza ngenda okutandika kusoma P1 nga Museveni ye president. Nina omwana ali mu senior 5 essaawa eno wendi, nina omwana omuwala ali mu senior 5 ng'ogyeko Shubayimu ali mu P7, Hashimu ali mu P5, naye nina omwana omuwala ali mu ki? Ali mu senior 5. Teebereza, kitegeeza anaatera n'okuzaala nange embeera ejjajja. Okiraba? Kitegeeza tukaddiridde mu system, batuzaalidde mu system ne tukulira mu system eyo eya Museveni.
mutukulidde kati eri abantu bangi nnyo era mu sisitimu ya Museveni mwe bakulidde gwe bamanyi abamu mwe babazaalidde era mwe bafiiridde ate nga bafudde bazadde n'okuzaala nga siga nti bafudde bato katukise bafudde balina n'emyaka 30 oba 37 38 nga gwafiiridde kati ng'omugenzi Segirinnya bamuzaala ku mulembe gwa Museveni era n'afiira ku mulembe gwa Museveni n'abalala bangi nnyo nga babazadde ku mulembe gwa Museveni ate era omulembe gwa Museveni ne gubatta bafiira makomera ga Museveni bangi nnyo ne baleka bamulekwa ne bannamwandu awo era sisitimu etena kyakubakolera ne basigala mu kubonaabona okw'amaanyi ennyo kakati ebyo byonna muganda wange bwe muganda wange ampuliriza tosaanye kubeera ng'obitunuulira butunuulizi nti Mukama Katonda newankubadde bannange abonereza basaalumanye ne basaalumanye yali tuyambye n'atatubonereza wamu n'abasajja bano bulimu yeetaga ne yeetika omusaalaba gw'efe ogwaffe gwakumuwagira kale oba oli awo kiyinza okutubonereza ekiyinza okuleetawo okutubonereza nti ffe abaamukola ki abaamuwagira naye yatufera Mukama yali wadde atusasira omusajja yafera yasifera bataata baffe bamaama baffe bajjajja baffe n'abafera n'amaliriza nga nabo ate abasse babangi baafa mu lutalo era bafudde ku mulembe gwa Museveni ate bafudde lwa bya bugagga byabwe ttaka lyabwe liribasizza n'ebirala kale Mukama yali baddiira atunula n'agamba nti omuntu gwe yawa obukulembeze ayambe bannayuganda ate n'abakakkanako awo n'atandika naye okubeera ng'amubonereza omusaalaba n'agumutikkira ddala ffe n'agutukola ki n'agutujjako bwe kyandibadde sigenda kusookayo nnyo wano ati batugamba amasannyalaze gagenda simanyi oba n'emboozi eno webibugerera wano nti onoobifuna kubanga ndi mu kupakukapakuka osobola okubaako munnange kyenkulekerayo wano ku Uganda Tulagi nga bulijjo wetusinzira okubeera nga tukubulira ebyaliwo n'ebyo ebirijja akuume.